zese binjo kya amawulire genira ganyo kya onyanizanga bangu tolwawo basaba ne banyaba bali mu kutulaba tulina muzeeyi kabajjo salapiyo ebukumbula yomukuba nabyabufuzi alabye omulembe gyonna kutivu nalaba kabaka cwa lindako muzeeyi lindako kati obanji kulegera ogikyazi ate okyagerera entondo zaki basaba ne banyabo tugenda kwogera ku byobufuzi twogere ne ku konsati ezabaddeyo muzeeyi tutandikire tutandikire wa bwengamba tutandikire kwani tutandikire ku byobufuzi embeera y'ebyobufuzi egenda maaso mu nsi yonna ogiraba otya tukulukusa amaziga abaliwo ku mulembe gwa BOTE tukulukusa amaziga tukaaba ebintu byakyukira ddala siwetanambye mu nsi yonna sigambye mu Uganda afe tukogere ku Uganda gye ntegeera obulungi eno enkuba nabuti kwetonya etakya netwala ebintu by'abantu byabufuzi Museveni yagigamba agamba enkuba tukaaba ku mulembe gw'abiini ng'enkuba eyinza okumala gatonyatonnya ebintu ebitategerekeka ensenene oziraba lindako muzeeyi kozi onganga yova bukumbula bukumbula kiri Masaka ate ensenene ziva Masaka kyaliyo kizibu kyali yadde ku lubazi yadde ku lulagala yadde ku lusigulagala zonna zigwa lwakitula wa Museveni mushagati ali ensenene okuva gatonya paka tevu kitegeeza yene mu January ali ensenene yalya bwegende wa Museveni basiika ensenene balya zonna azijja Masaka n'azikuma wali mu kisakate kye alya abedako kati muzeeyi nga tuvuddeeyo ekusaawe n'ekisaawe ky'okuyimba okiraba otya ekisaawe ky'okuyimba byo bimanyi eby'okuyimba byafa tiwakyali buto kyalina abayimbi olwaleero n'oyo omuntu ayimbanga Christopher Sebadduka n'abula naye wadde kati bano abaana bawalukagga ba Bobi Wine bakenzo tulina n'omwana ono eyayimbye balobalo mwana kyoyo azina kati fenno waluuliddeko lolo luyimba nga lwagazaki tonawulirawo omwana yayimbye nti nobubinika kwe buli ng'oluyimba lw'amatya luyimba lunkoze eki nga lubadde ki abange kale kakati gwe bw'okitegeera nti oyagala okufuna information eyakabi mba nkulagirire wantu awa genda ku YouTube channel ko DX3 Media ojja kuba okikuba okifa bakula YouTube channel genda yo subscribinga likinga sharinga commentinga TikTok kiriya